Abakkiriza ku ttaka ettukuvu ery'e basanyukidde okumalako ennaku 7 kwezi 21 ez'okusaba n'okusiiba. Omusumba Aloysius Bugingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International awabudde abakozi obutalengeza ababakozesa nti eyo nsobi. Amagezi galokola nannyinigo. Weewala abantu okuyita omusiru naawe weewala okweraba ng'oli musiru. Ebirooto by'abasiru tebituukirira kiŋambira akuliraanye. Ne bwe bibanga ebigenda okutuukirira era obusiru nga bweraga. Ogenda okulaba ng'omuntu avuma mukama we. Agenda nawe n'emirimu gyo tojja tufuga bw'otyo obongo bangoba. Mwavu Katonda baddamu omwavu tanyiiga. Omwavu aba n'ebimunyiga naye aba n'amagezi. Omwavu tateekwa okuba musiru, oteekwa okubeera omwavu alimu amagezi. Wobadde ogenda okunyigira obala mangu n'ogaa kati awo omulimu guba gugenze. Kyatwala bbanga ky'ofuna omulimu. Omusumba Bugingo agamba buli omu yettanira wa mpisa. Omwavu ateekwa okuba n'empisa ezikyasukkiriddeyo. Weekaka bobeere n'empisa mu bwavu ebirooto byo bijja kutuukirira. Waliwo agenda okuwa omulimu nga tasinzira ku CV ng'asinzira ku mpisa agamba teyasoma naye alina empisa ajje yabajja. Emirimu egisinga obungi bagikutendeka n'ogiyiga. Anokoddeyo omwavu byateetabaamu singa baalubirira okuwangula. Toyimirira bwe bayombera basobola okukuba ecupa gw'otwena n'akujjanjaba. Omwavu teyeetaba mu ntalo. Omwavu tawalana. Omwavu tagaana kwata simu. Ogaana okwata essimu ng'oli mwavu ogigaana ngaani. Tomanya simu ejja. Oyagala enjiri ey'amazima. Buli kaseera linda mirako koolo. Salt Media erina programs eziwerako era omuwala abadde ku kyeyo agamba Susan Makula mukyala w'omusumba Bugingo amuyigiriza bingi muzimu ku program z'aweereza. Nebaza Mukama okundeeta wano nga ndi mulamu. Mbadde Saudi for 7 years. Era nebaza Mukama okundeeta nga ndi mulamu nesanga family yange nga abalungi byonna. Obadde Saudi emyaka 7. Yes. Kulikayo. Kubanga batugamba abaana bafa batugamba biki. Ebyo byonna gye biri naye Mukama yatukuuma. Munabudu Bugingo ayigiriza ku magezi naawe bwe galokola nnyinigo nga kwagatta ebigakwatako mu kitabo ekitukuvu okugeza mu ngero. Saba amagezi engero esula 4 olunyiri olw'omusanvu. Wisdom is the principal thing. Saba amagezi kumanga era amagezi ge gajja okugamba toleekaana na Mukamaawo. Amagezi ge gajja okugamba kakkana otuukirize ekirooto kyo. Amagezi ge gajja okuluŋŋamya. Ayigiriza ne ku nsibuko ey'ettaka ettukuvu ery'e mu bulamu kyankizo okukola okusalawo wadde abamu baba ku bikadde. Mbaze weeks 2 nga nstadinga okusalawo kwa Ibulayimu n'omwana wa muganda we gwe bayita Lutti. Mukama yawa Ibulayimu obugagga n'awaako omwana wa muganda we. Omwana wa muganda we n'atandika okukulaakulana n'abeera n'abalaalo bangi noono ng'abalina abalaalo ne batandika okusojjagana. Lutti n'atandika okuba nga alaba Ibulayimu mu ngeri endala nga ne Ibulayimu amulaba mu ngeri endala. Ibulayimu ng'omutima gwe guli kiriini. Ibulayimu n'agamba tuyinza okutabuka. N'akeera ku makya n'agamba nti twawukane. Naye londako gy'oyagala okudda. Naye decision yatwawukane yava mu mutwe gwe mu magezi. Bwe bamala okwawukana ate awo Katonda n'alyoka ajja n'ayogera naye
awali entalo n'okutabuka Katonda yali yeesirikidde alabe engeri eyasuubizibwa bw'asalawo ensonga. Abajjukiza ku kwagala Katonda n'omutima gwo gwonna. Mukama waffe Yesu amaanyi ge agaawuzaako agabako Luka 10:19 agamba nti laba mbawadde amaanyi okulinnyanga ku misota enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe Setaani so tewaabenga ekinaabakola ng'obubi n'akatono. Enkya ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani waliyo okusaba okw'enjawulo ng'oteekebwa okuba omujulizi omulamu. Ali ku Salt TV n'ali ku Salt FM naawe ali wano olunaku lwa Mande eno nga 3 tugenda kuŋŋaana ngenda kuba noyintinga n'enjiri egenda kuba ya njawulo njogera ku mujulizi omulamu. Olwaleero we twogerera abali mu buyinza bakuuma bukuumi basabi naye Yesu bwe yali ayingira wano abaamukkiriza abali mu buyinza baabattabusi. Kozesa ebiro bya Ora Gabdio, Salt TV Omunyo.